Yes, alright. Oli kuyugi update TV kosinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo. Era nga mbakulisaayo nnyo obwakedde mikwano gyange nkimanyi ebintu si byangu ne embeera yonna yonna tujja kubanga tugiyitamu. Muhoozi Kainerugaba orderlinze wabeerewo ba government officers okuva mu military UPDF officers abakwatibwa ku nsonga ki ensonga zino wammanga ngenda kubanga nzikuwa naye nga sinnazikuwa ngutegeeza nti oli kuyugi update CV kusinziza obanga otuuliriza abulamu abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo gwe yenna atannakubanga otweyungako nja kusaba kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo butereevu abulammwe abali eyo nga muyinamu obukosefukosefu naye omulwaddewo mbasaasidde nnyo Mukama Katonda abeere nga abagumya wabula nammwe abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV ne waffe obudde bwa kinyika gobe akuba kakedde kuwandagirira katonyeredde akawera simanyi gwe wammwe kiri kitya naye nga embeera yonna yonna kyonna kye kiri tugenda kubanga tugenda mu maaso n'okubanga tugiyitamu tukimanyi bulungi nnyo ebiseera bituuse bisemberera ebya protest vote akalulu ka 2026 kagenda mu maaso n'okubanga kengedde era nga buli muntu tusuubira okubanga yeeteeseteese weguli era tugenda maaso n'okukubiriza baganda baffe abali eyo abalwanirira revolution bonna bannankyukakyuka mubeere nga mussa kimu muleme kutunda myoyo gyammwe na future yammwe kubanga kyogenda osalawo kati kyani kusalirawo emyaka emirala 5 sinakini n'okusukkamu gye bujja mu maaso kati obulamu bwo gwabusalirawo busigadde buli mu mikono gyo oba okategedde akantu ako wabula saagala kubalwisaayo Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'etumanyi bulijjo agamba nti ye bwe yali ayogera ne kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga ye Chief of Defence Force yeeyama okumalawo enguzi mu ggye lino erya Uganda People's Defence Force naye nga tetumanyi butya wabula abali mu busonda bagamba newankubadde Jeno Muhoozi Kainerugaba agenda maaso n'okwarrestinga ba military officers okuva mu UPDF wabula agamba abava ku kinyusi tetulabye babasongamu lugalo kiringa kutandika kubaka nswa nga namunswa tomugjeeyo kikyoba osuubira kati bagamba byagenda maaso n'okukola ayiwansaano ku mazzi afuuyira ndiga mulere wabula bayino kitegeera nti nno bwe babanga bakumala nguzi naddala mu UPDF ejje ekkulu erya Uganda etwandiise erya Uganda People's Defence Force newankubadde ennaku zino tulaba nga litwaliwa amawanga amalala liteekeyo obukuumi naye nga wano gye biva ewaka obukuumi bwetaagisa era nga tebaprovidinze na protection mu nsi yaabwe ne babawaŋŋangusibwa okugenda okufiira ebunaayira abaasayininga okufiirira eggwanga lyabwe ne bawunzika nga bafiiriridde mawanga malala olw'okuba nti nno ababatwala balinamu personal interest n'emigabo gye bafuna mu kikolwa kino ekyokuwaŋŋangusa ab'amagye oba baganda baffe abali mu Uganda People's Defence Force osobola okugenda okulanga bakola operations ez'ebunaayira awo tuvuddewo kaakati Jeno Muhoozi Kainerugaba ya orderlinze wabeerewo okukwatibwa kwa military officer ng'ono ali ku lanka ya brigade ya Mulamba omwami ono ekifaananyi nga wenkibasiigidde ku thumbnail emyaka gikuliridde era twandirowoozezza be bamu ku ba military officers abadde balindiridde ka retirement jjukira UPDF yalangirira nga wegenda okuwummuza abasirikale abawerako mu ggye lino okugenda mu retirement naye jjukira n'agamba buli retirement we ziba zigenda mu maaso n'okwengera abasuubira okuba nga bagenda mu retirement bakozesa omukisa guno nga tebannavaamu okusobola okulaba nga bafuna ebyabalema okufuna ne baagala okwegaggawasa mu bbanga ettono ennyo muno mwe muli okwenyigira mu ddiiruzi ezimenya amateeka okulobinga okubba n'okutwala ssente z'omuli bw'obusolo mu ngeri y'okukumpanya nga bakozesa ranks ne offices ze balimu mu kaseera kano nga bakyalina omukisa kubanga retirement zaabwe ziba zengedde
yino ye government yaffe gye tulimu. Kakati Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force agamba nti ya orderlinze bakwate brigade yono ku Raish Besigye oluvannyuma lw'okwenyigira mu buli bw'onguzi n'okumismanaginga ssente z'omusolo. Ono nno abadde inginiya mulamba. Inginiya ono kigambibwa nti ssente nnyingi ezimuweebwa oba eziyita mu ofiisi ye nga zigenda ku project ey'obwa inginiya naye zonna zikumpanyizibwa bukumpanyizibwa. Muhoozi watu bw'agamba. Agamba ndagidde ne ba officers abalala nkuyanja abadde mabegawe nabo bakwatibwe kubanga be bamwadde benyigidde mu kikolwa kino ekyokubeera nga bakumpanya ssente z'omusolo. Agamba kino nkikoze ba military officers abalala bakirabireko ng'ekyokuyiga. Let them take it as a lesson. Bakiyige bategere nti no muno mu UPDF ebintu si byakusaaga. Era agamba gye buvuddeko juzi na kisuubiza kitange Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni nti ngenda kumala obuli bw'enguzi mu Uganda People's Defence Force era kino kyentandiseeko. Era agamba buli ofisa yenna ali eyo ng'okimanyi omisusinga public funds ne ssente ze babawa okugusa project sawa zino weekaabireko wandibadde weewaayo ng'akaseera akabi tekannakujjira. Abula newankubadde bino bigenda mu maaso ba military officers kino bakirabanga ekintu ekitandise okuba nga kigenda mu maaso n'okubalyawo era bagamba tebali seefu abasinga. Akagere kali nti Muhoozi atandise okuba nga asiba bannaabwe nga batwala ku buli bw'enguzi era ensonga eno egenze mu maaso n'okuba nga ebeeraliikiriza. Jjukira nti no ne gye buvuddeko waliwo ofisa eyasindikibwa mu nkomyo oluvannyuma lw'okumismanaginga ssente zali ziteereddwa ku project ey'owa engineering. Kakino kabenga kabonero ki? Kabonero akalaga nti no Muhoozi atandise okupracticinga, atandise okukola, atandise okubeera active. Otugambe nti naboolwo batandise okwagala enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Olowooza bino ebikolwa Muhoozi Kainerugaba byagenda maaso n'okukola ebyokusibisa ba military officers be olowooza birina change bigenda oteekako ku Uganda? Birina kye bigenda okukyusa ekifaananyi kya NRM abantu gye badde bagirabiramu? Gavumenti engeri gye badde etuntuzaamu abantu n'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu gavumenti eno golowooza kinaagiza engulu? Osobola okujja mu comment section n'oteekawo endowooza yo. Naye okusinziira ku byange byebyo sigenda kweyongerayo wabula nkubiriza okujja mu comment section otekeyo endowooza yo. Naawe atannatweyungako nkusaba okkirire wali wansi wali ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi baganda bange mweraba. Tubaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo.